Ngeri gye tuzze tutambula zitukola ebintu byaffe engeri gye tubikolamu nate tuli enwa Kagoma Bombo Road yes tuli mwezi gwa sickle cell awareness month yes guba gwa mwenda nate tusazeewo noonye ku abo abalwadde ba sickle cell omukubo ye maama ono abasinga muze mulaba abadde nga ku social media abasinga bamumanyi nga mukyala Afande Kirumira omugenzi eyafa alina omwana mpozi bamuyitani Muhammad Kirumira yes bize bisatulating ekyo tutagenda gendayo nnyo omwana y'omu ku balwadde ba sickle cell ensonga lwaki noonyeza ggwe omwana yafuna obuyambi obw'eddagala mulaga etuwa ate alinayo n'abamugulira eddagala waliwo eddagala ery'essente nnyingi nikese mulago teririiyo gwe ng'omuzadde oba tolisobola obwomu ate obulwadde bwa sickle cells bannange nno mbawulire sickle cells oyo omulaba aluma asinga ne siriimu tolabanga nti siriimu yakunyolako abantu emibiri ne bakola bati ebyo byali bya kinaana eyo nga tetunazaalibwa naye kati saawa zino sickle cell asinga siriimu obulumi n'obukambwe n'obungi ate kati yeeyongedde nnyo because lwaki yeeyongedde guno omwezi munansonyiwa abatulaba amannya gange nze Sarah Nakimbowa mutubadde tudda omuvuze speed tetukutegedde mannya abasinga badde bakumanyi abadde tebakumanyi amannya gange nze Sarah Nakimbowa neewaayo okubeera activist sickle cell yes bazadde bangi bankubira amasimu bambuuza mama Muha mama Kirumira kino tukoze tutya kitya so nembeera nga mbagaidinga engeri gye nkwatamu omwana wange engeri okumukuuma nti mulamu tosobola kumanya nti mulwadde okuggyako nga nze nkugambye bukodyo ki bw'okozesa koza abantu bangi bali eyo balina abaana abalwadde ba sickle cell omulaba mwana ng'akenenya aweddewo bukodyo kikuba nze mutabani omumanyi mulabyeko mugimu gwe tutagenda kuteeka kati mu kamera mulabyeko mugumu bukodyo ki obwo bw'oyisaamu omwana oyo ekisooka kya byonna okusooka okuwuliriza abasawo kye bakugamba in fact before nga tonawuliriza abasawo okwekkiririzaamu bw'ogenda emulago omusawo bakebera omwana ne bamugamba abulina awo obwongo bwonna busaanuuka n'owulira okutusa amagulu okitegeera kubanga oba omanyi teri kuwona wakufa waddagala ebyo byonna bikujjira mu bwongo kati buli woowulira kansolingi eyo omusawo gy'akuwa gy'ogenderako n'ogamba kati bwe sijjanjaba mwana ono agenda kufa ate mwetaaga so ne weekumira ku basawo eddagala oliba wamubudde okuba ng'anywa abaana abo tebaagala kunywa eri abamu nga tanywa naye era nabo bakansolinga ava mu buto kati bw'oba baayogala byafudde mugenze mwenna okuziika bamutadde mu kinnya n'alyoka akugamba nange bwe siimira eddagala bagenda kumukola ng'oyo ntiye naga kati mutabani wange okukutambulira omutwalako n'abalaba juzi munne yafa naye yali mulwadde wa sickle cells yajja wano ne bazannyako wano naye kaana ako kaafa kalina emyaka 7 bambi teyali talabika obi nti oba alina kyalaga oba n'afa tugenda okuziika n'alaba Cynthia bamusibidde mu keesi ne bamuteeka mu ttaka butanywa ddagala tiye so kati buli muzadde yenna ali eyo ekyo kyokka kimutiisa oli single mother nnyo omwana omu oba olinayo abalala babiri embeera eyo byokulya ebyokunywa bijjawa
wanjogera ekisimanyi Katonda yamanyi ebintu ebyo bizibu abazadde bonna abali abanda babo bakimanyi teri ayina mwana wa sikosewuza asobola kuba mugagga tekiriyo either obulwa ekyokulya ez'ennyumba zikubula ekyokunywa kikubula obulwa omwami bw'oba omusajja obulwa omukyala omulamwa gwonna gubeera ku oli mwana kati atamulina tasobola kumanya mbeera gy'oyitamu omwana ono muganda we gw'alina era wa mwami mugenzi ye muto ye mukulu ye mukulu muwala wange Kirumira ye mukulu omuwala ye mukulu yes kati ye saawa zino taata we gyali gyalabirirwa talina buzibu ono yatalina balabirira family oba tetugendayo nnyo family eyo eya Muhammad eya Kirumira babivaako nabalekera Katonda yekka nalawo ka video akasatulatinga mwana si wa family ebiki byali bituufu oyo naayogera ebyo muganda wa Kirumira bamuyita Mahadi oba yeeyita ddoboozi lye Butambala oba lye Mawokota agenda n'okwesimbawo eyo ku Hildamani Mawokota ajja wa Meria naye era nga bwegee ntisagala gendayo nnyo eyo naye kino kankyogere nze Mahadi nkwewuunya gwe wasooka okulaba omwana wa Kirumira ate n'odda ku mitimbagano n'ogaata omumanyi nkwewuunya n'ogamba wampa ssente zisaalaba n'ogamba wantwala ku lwangamba ngende ku DNA n'eŋŋaana sijja kwogera bingi kubanga oli taata wa mwana ate oli mukulembeze nkitegeera oba yagenda obyogera ng'alaba waliwo ebitagatta gwe n'omugenzi oyo yali tamanyi bantu Kirumira be yabeeranga nabo yatambulanga naye mu mmotoka naye ng'ebyama bye tabimanyi era tabalimba osobola okutambula ne muganda wo nga muganda wo buli wamu tavaawo naye nga byokola tabimanyi okitegere kisoboka batya tutambudde naawe tuvudde wano tugenze Kawempe nga tuyira tondaba kyogamba yonna yagendangayo ye naye edda abooluganda bita bikoonagana nebikola bitya nebikola bitya oyo taata wa mwana sisobola kuyenga kigambo kyonna kubanga buli kye yayogera oba yayogeza busungu oba bukyayi simanyi kubanga teriiyo muntu asobola kukeera ku makya n'atandika kwesiba ku mufu abalamu tebaliyo abalina ssente tebaliyo lwaki yali oyo oba ali olubiridde bya busika biri luddawa ng'olinayo ky'omanyi ate nze mmanyi gwangamba so oyo namukwasa Allah ate nno abyogere ng'amanyi abaana bakula ka video weekali abaana ba Kirumira oba oyo oba ani bakola ki bakula era babiraba agende mpola n'okusiga obukyayi mu baana kubanga muganda waabwe yabaagalanga muntu okwo nga tabasosodde kitegeera kubanga n'oyo Mahadi ayogera tebagatta Kirumira na maama omwana w'ebbali bagatta taata naye baamuzaala bbali maama wa Kirumira si yamuzaala mbimanyi oli taagamba oba yempala naawe yava awo simanyi kuba nze mbadde mbimanyi nga sibyogera kuggwe naye nti empala neyaki yeye naye nze by the way simulinaako buzibu era yeye yabitandika ajjawo obwo buyinza obugamba omwana oyo yeetaaga kutwalibwa ku DNA yamanyi nange nalaba bulabi ka video bakampereza buweereze tu okuva e London kaako kati nze nga sibimanyi omumanyi omuganda alina olugero olugamba ewava omukka tewabula muliro
busubuzi bwava ku kyo omutava mu bbanga n'agamba mbu omwana wesi waffe mu butuufu yetagatwalibwa ku ddiini. Mu butuufu sijja kubawaayiriza nga famire oba ng'ekika. Nange nabiraba Mahadi abyogedde ku social media nti omwana si wa Kirumira kuba sikiwulirangako. Teri yali akiŋŋambye kabeere maama wa Kirumira, kabeere taata wa Kirumira, kabeere baganda ba Kirumira, nakiwulirirako oyo omuvubuka. Sezaala ye tobimugambyeko ebyo byonna. Tabiŋŋambangako ate kati lwaki mba mbimubuuza. Omubuuza akoze oli ye taata ye buli kimu guidance byonna n'omugamba taata kino kyali bwe kiti kituufu. Oyo politician oyo wasimanyi eyeyita ayagala okubeera politician so bate bakola ebintu. Babikola batya mwana? Olina kutambula bulungi. Yatambula bulungi. Omwana yamutwala ne bamukebera. Okumukebera ki? DNA. Ate nga kati gosobola okuzaala omwana oga bannange ab'ekika nzadde omwana wuuno njagala mutwala ku DNA mukakasize ddala nti wamwe gwe ng'omuzadde okisobola. Sobola bukakafu. From where? Ku trust. Trust mbaki? Anti katolo bavudde bagambye toli wa mufi. Genda omukebere. Eyakyogera ali omu. Anti bakakase. Ate eyakyogera ali omu. Ate naye mwana muzaale w'ebbali. Okitegeera? Kati gwe ow'ebbali ate olwanagane n'ow'ebbali. Ate bali ab'omunda teri anyega nange nina kusirika. Ab'omunda waleegeddemu nabo bo ne ba ebintu omwana ono byatambuza ne bakuwamu guidance. Tewali n'omu yali annyeze era nange siina gwe nali nnyeze. Kitegeeza bye yali ayogera balaba nga si bituufu. Bandibadde bankubira essimu ne baŋŋawo waayo kino bweki ne bwekiti oyo yagambye bw'ati. Tewali yali annyeze. Tuddeko emabega. Omugenzi alina abaana bameka? Oba omusajja tabalira nsaalo? Ndowooza. Nze nina omu. Owuwe? Yali afande. Yali musirikale. Mwesinkana mutya? Ebyo biwanvu. Biwanvu. Saagala biddamu. Saagala biddamu. Otusobola tusina katono. Natwalira bwe tuti. Wasoma? Nnyo. Wasoma ki? Bachelors of Mass Communication. Byenkola binyini mawulire. Definitely. Kyova olaba amawulire ne banvuma sibata. Gwe mwe that's my profession. Oli ne bwana nvuma. Ne bwana mbusimanyi mbukira ab'amawulire. No, that is my profession. My profession. Okimanyi kyokola? I know what I'm doing. Ne kyenjogera mba nkimanyi. Kitegeera. Kumala kyenkubuuziza ekyo. I'm seeing olukuubo makatigo n'omugenzi. Mugenzi musirikale guli wa mawulire. Musisinkana batya collision eyo. Ensisinkana teyali ya mu mawulire biki ebyo yali yaddako ko naye lwakubanga nti ate bwe yamanya nti ndi munnamawulire ate ne kyeyongerera ddala. Kitegeera. Because by then nali nkolanga ku CPS nga munnamawulire wa ku CPS. Oba ojjukira ebiseera Ibn Senkumbi we yabeererawo nga ayogerera ye mwogezi ku police. So that time awo ebiseera ebyo nga naye agendayo ku kitebe kyabwe. Awo tesi gye twesinkanira walala nnyo naye okukwalinga just kugatta fukira ddala kimu. Kati kuno okwawulayawula kwe baawula abasirikale bamututte eno bamuwadde eri bamututte eri okitegeera. Kati ebyo ne mubanga mukipinga distance teri amanyi munne gyali ono tamanyi gyali n'oli tamanyi gyali ate oluvannyuma ennyo wabawo ate ekigatta ne mudamu ne mwesanga ne mutandikira. Naye yonna tetugenda kuddayo mu maziga agewakaaba bbanga lyatabaddeewo omwana engeri gy'atambuddemu ye mmanyi ssaawa zino oli kye bayita
babayita batya omukyalo ono akuuma omwana we akuziza omwana we omu gwamulayira gwe taata gwe maama tuwulidde this month gwe yafa omujjukira otya gwenga gwe bingi muguno omwezi bingi nnyo omujjukirako ki mujjukiramu okubeera nti yali taata tolaba nti yali mukambwe naye yalina okwagala okwannamaddala ddala oyo nga bw'atuuka ku muntu mukyala we oba omukyala gw'alinamu omwana abeera down to earth ekitegeera so bingi yalinga akugayidinga akugamba jjukira nze amawulire natuuka ekiseera nengavaamu nengenda mu NGO kati nga wabaawo ebintu ebimu bye bakuwa nendeeta waaka nagamba kola ki muyiseemu jangu omukole ki omuyiseemu ng'akuwa guidance nga mukyala we n'akugayidingako kati wano nemugamba kino nemunyonyo naga naye ebintu bya sirimu bino bireka bulungi nze akubuulira nakugamba nayingira poliisi naye poliisi nyangu sinzibu namugamba kyolina okukola olina keepinga calm waliwo yabeerera omukambwe ennyo nga yeebuuza ku buli muntu tujjukirayo yakulugusa ababbi okuva enansana paka mu Lubigi ekyo mujjukirako bannange n'abatambuza ku koolansi n'omuganda naye munnanga abantu abo tebakwefuulire nagamba Allah yamanyi bw'aba akireese mu mbeera ze ez'ewaka yali atya yali muntu mulungi nnyo ng'omulinnyako bw'oti n'otambula n'ogenda nze neebunya n'obukambwe obw'amaanyi ennyo gye yabujjawo bwe nalaba ng'obulabira eri wakati ku TV oyo ate yali musajja wa kisa nnyo ng'ate yayagala okuva ku baana be ku baganda be bakyala be abaana b'abaganda be mikwano gye gwe mu butuufu nga tosobola kumanya nti ono tebagatta Kirumira na maama bonna abatwala kyenkana nze nalwawo nnyo kimanya okitegeera so teyalina busosoze mu famire ye era ndowooza famire ye okukweyigidde naye tebalina busosoze sibalaba nnyo mu bintu mu scandals zino nkyebuuza ekyo kyo kyavaawa ekyoyo okudda ku social media nange kyenneebuuza kuba famire ya Kirumira tebeera mu scandals nze nakyewuunya famire ya Kirumira tebeera mu scandals oba mbayibi nga bw'ayagala okwesimbawo kitegeera ayagala okumumanya ayagala okozesa akafaananyi k'oli mukwatirwa ekisaba mu akalulu naye ate si bwe batyo bwe bakola ate todda ku famire yo n'olinnyirira kuba tomanyi oli gye yayitira tambuza ekintu kyo tomanyi naffe tujja kukuwagira amanyi abantu bameka abatuwuliriza so nze sina muntu gwe nnenya sina muntu gwe nvuma sina muntu gwe nkolimira famire ya Kirumira sigirinaako buzibu olaba noyo kasookedde nga nvuma sivangayo okudda mu mawulire nti enjogere kandi oli yandigambye bagwe weetaaga nnyo amawulire n'okusinga kuba ate tulabangako ku bakyala ba Kirumira abalala be bamanyi ate bo balina abalwadde basikosozi omuntu yandigambye oli yandi omukyala waba ye taata ye maama lwaki aba asobola okuvaayo n'agamba omwana yeetaaga kino oba tosobola kukolera mwana wo osobola kyekiri kyenagaye nti bali expensive nandikulaze eddagala lwakubanga njaddikulaga ya 5,000 buli lumira wiiki seezo weeks 2 ozijjawo ezo omwezi twala 10 golina osasula wosula buli weeks 2
nalaba nga kintuddemu ate nga n'omulimu gwange guweddewo. Ne ngamba kan Kirumira yalina abantu. Ate bayibe Kirumira yalina abantu. Awo enzira ku mikwano gye teyakulagaako ba mikwano mbu kino ekigaana omanyi omuntu aba n'abantu be. Kino ekigaana gende wo. Kino ekigaana gende. Yampa akatabo akalimu ennamba z'abakwano be. Bakuyamba. Abamu we batyo, abamu nedda. Ezimu esinga zaaba mawulire. Tebakuyambye n'abamawulire. Abamu bakuyamba. Kati gwe tozze Kasuku yajja. Ate nze nakuba ennamba ya Kasuku nga simanyi nti naye ye. Nagamba direct. Nze namukubira ne mugamba munange bwe kiti ennamba yo ngisanze mu katabo ka Kirumira naye munaye njaga kunyamba omwana biki ngolo ndi stuck. Navuga Najja wa. Nagulira omwana eggaali nagitute wali gikanika kwa sina gijjeyo sente zimu. Sirina. Ne bamugulira omufaliso, gulire blanketi, amasuuka, yanfunira n'amuweerera Kasuku. Oyo Kasuku. Paka ku university. Nafe tomanya. Tuyinza ofuna y'abamuweerera. Amwongerayo. Bamuweera paka ku university. Oyo mukyala. Yendagaano gye balaga. Ali mu kirasi kati. P1. Amulinze paka university. Era yafunamu ko kubuzibu nga ate weeraliikirira Kirumira. So wakyusa ndagaano yange. Naye kati challenge gye nina sinkola